Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Oluganda ndaba ku 3 ABN. Olunyiri lwaffe tugenda kuva mu by'omu mirembe ekyokubiri essula 32 olunyiri lw'omusanvu okutuuka ku lw'omunaana nga lugamba nti mube n'amaanyi mugume emyoyo temutya so temukenyentererwa olwa kabaka w'e Bwasuli newankubadde ejjo yonna eriri naye kubanga waliwo omukulu ali nammwe okusinga abali naye wamu naye waliwo omukono ogw'omubiri naye wamu naffe waliwo Mukama Katonda waffe okutuyamba n'okulwanya entalo zaffe. Olunyiri luno kye tuliyigamu etuyigiriza ng'abantu mu mbeera ez'obulamu bwe tuyitamu okuguma mu mbeera ze tulimu obutaggwaamu maanyi okuddamu essuubi. Mukama Katonda agambye nti ali wamu naffe okusinga abo abali naye. Wamu naye waliwo omukono ogw'omubiri naye wamu naffe waliwo Mukama Katonda waffe okutuyamba n'okulwanya entalo zaffe. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omulabe waffe ate neyongera okwanirizaako enkya ya leero mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yeebale okutukuuma n'atuusa kati nga tuli balamu. Kusaawa eno tuli mu puroguramu yaffe ensulo ey'enkya nga tugenda kuyiga naye nga tetunnaba kutandika katandika n'okusaba. Ayi Mukama Katonda Kitaffe omu ggulu gw'ayinza byonna, tuli wano mu maaso go nga tugenda okuyiga ku kigambo kyo eky'enkya. Bw'oti ayi Mukama Katonda Kitaffe otulungamye mu byonna ku buyinza bw'Omwana w'omu yekka Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Amannya agange nze Mwanga John nga ni mukadde wa kanisa Entebbe Central Church. Nga kye tugenda okuyigwako olwaleero kuliko omutwe ogugamba nti tokkirizanga. Kiki yali ategeeza? Singa ogenze mu kitabo ekyangero essuula emu olunyiri lw'10 lusoma bwe luti agamba bw'ati. Ngero essuula emu olunyiriri lwa 10. Mwana wange, abalina ebibi bwe bakusendasendanga tokkirizanga. Kanduddemu. Mwana wange, abalina ebibi bwe bakusendasendanga tokkirizanga. Gwe mutwe lwakigugambye nti tokkirizanga. Abantu bangi abali mu nsi eno naye ng'ebibi bibasinga okusanyukira era basenzesenza abantu bangi. Kugambye bwe twabadde tuyiga nagambye nti abaana abasomi bangi bagenze mu njaga. Ogenda abaana abo abasoma bangi nnyo bakiririza mu njaga nti yeebawa amagezi. Tebamanyi nti amagezi Katonda yagawa, bo balowooza ekitonde kye yatonda enjaga yeebawa amagezi, era bangi boonoonese mu ngeri eyo. Abantu bangi ne boonooneka olw'engeri eyo mu bintu ebyo ebitamiiza. Kakati kyova tugamba nti omuntu yenna bw'akusendasendanga nti tukole kino tokola. Nze nalina mukwano gwange we nali nsoma mu Erigoni Technical College ng'agamba nti
kakati bw'oli wa mukwano gwange ogenda kunywa sigala n'omwenge kubanga kati emyaka gy'oli gyebalamu ki atonnyodde. Ne mugamba sigenda kunywa, ekirungi nti omwoyo yali ali wamu nange ng'ekigambo kya Katonda nkikiriza ne Kristo nga mukkiriza. Era yeewuunya bwewuunya okumala kwosi ku byombi sirina kyenkutteko, naye ng'agamba naye yayigira mu ssomero okunywa ebintu bibiri, omwenge n'esigala. Naye omwenge mumanyi ebibiguvaamu. Twalina we nali nga nkyali muto waliwo omwami omu yanywa omwenge kaakati n'agwa mu lunnya, omufulejje ogwo gutwala amazzi ng'enkuba etonnye ku makubo agamanene. Naye yanywa omwenge n'atamiira, enkuba n'etonnya ekiro ng'ali omwo. Kankubuulire, yafa kubanga amazzi go gaali ganoonya ekkubo lyago, ono yali agudde mu kkubo lyago. Kakati bwe gaali gatambula ne gamutta. Okukeera ku makya nga mufu. Bangi mikwano gyange bafudde nga motoka zibatomedde, naye nga abamu nga sinakumutomera nti oba atalanse n'agwayo. Mu byalo mumanyi tuyinza okwambala engoye zaffe ne ziddugalamuko nga notolabika na bulungi, naye omuntu n'atamiira ne yeebaka mu kkubo. Kumbe motoka ejja ate muba mwebase, owulira buwulizi kintu okukuba twa, naye ng'ate abadde yeebase ow'emmotoka amwekanga bwekanzu n'amulinnyako, oyo n'afa mu ngeri eyo. Bangi abafudde mu ngeri eyo, abamu bagwamu ngwe, naye nga sigambye nti abatanywa omwenge tezibatomera, zibatomera, naye ate waliwo bano nga zimutomedde nga kivudde ku ekyo. Kaakati agamba nti omuntu wakusendasendanga mu kibi tokkirizanga bangi. Nalina mukwano gwange nasoma naye primary omwo, twatuukirawo mu kyokuna n'agamba nze ngenda kugaggawala naye obugagga bwange ngenda kubuggya mu bubbi nga olinga olusaago. Naye era bwe yakula yafuuka mubbi. Abamu muyinza okuba nga mwawulirako omwami yali yeeyita Swiss, motoka yalina nga nnyingi bazaali taxi nga kuliko nti Swiss, naye ng'oyo nasoma naye ng'amanya gesigeego. Naye era baamutta lwa bubbi kubanga baasooka ne bamusibako, baamukwata nga bamusyeru ne bamusiba. Kaakati mu kumusiba n'amalayo emyaka egiwera 5 ne bamusimulula, n'agamba ntandikira we nakomye. Ne bamuttira eyo mu ludda lw'eruweera eyo gye baali bagenze kubba motoka, bamukuba ebyasi n'afa. Kaakati oyo yasalawo bw'atyo, naye agamba nti ababi bakusendasendanga, tokkirizanga ekigambo bwe kigambye. Abantu bangi basenzesenze bannaabwe ne babatwala mu bintu ebikyamu. Kyova tugamba nti tubeere beegendereza, tetusendebwasendebwanga omubi. Kyova agambye nti mwana wange abalina ebibi bwe bakusendasendanga tokkirizanga. Olw'15 mu kitabo ekyo kya Ngero n'agamba nti mwana wange totambulanga mu kkubo wamu n'abo. Kwegamba totegeeragananga nabo mu ngeri eyo enkyamu. Bakugamba nti enjaga ereeta amaanyi, toyinza kuba ng'oli wa Katonda n'okkiriza nti ate ekitonde kye kikuwa amagezi. Nedda, amagezi gava mu kutya Mukama. Ebyawandiikibwa bye bigamba nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Tekiri nti mu kunywa enjaga amagezi mwe gasookera. Nedda, tetuyinza kutendereza bitonde ate bye tulabyeko n'amaaso gaffe nga byonoona abantu, ate ne tusendebwa newankubadde abamu bakyasendebwa kubanga bali mu nsi otyo. Kaakati ffe batugambye nti tetusendebwasendebwanga mu ngeri eyo. Tuteekwa okuba abeegendereza ennyo mu kyo. Kyova agamba nti aho okusalawo kuli mu ffe. Tuteekwa okuba nga tusalawo ne tusalawo obulungi, nti tetuyinza kukola kintu kibi bwe kityo nga tetusazeewo mu mbeera yaffe. Kaakati bw'osalawo nti nze nja kuba mu njaga nti yegenda okumpa amagezi, omwenge gwe gugenda okumpa amagezi, kale bw'otyo bw'oba osazeewo, naye waliwo ekivaamu ng'okusazeewo bw'otyo. N'ensonga eyo tuteeberere beegendereza. Wiiki eno bwe mbadde mbuulira enjiri ekyo bansinkana abavubuka babiri. Abavubuka bano baali bali mu kutambula naye nga batamiivu, naye ate ng'eno bali mu kusuubula nga batambula n'obuleediyo bafuna obutono naye nga banyweddemu. Kyova omu nkwatako ne mugamba nti naye kakati nze nzikiriza Katonda, naye n'agamba nange ndi mukristaayo era nakulira mu maka ga kikristaayo. Kyova mbuuza nti naye ng'otamiddemu? N'agamba ngunya, ne ngamba nti oba ewamwe bababuulira nti bwe muba nga
mu soba Bible munya n'omunya nti nze ngunyala kuba nze nazaalibwa mu buzaalibwa yaŋŋamba nti nazaalibwa mu apostles ndowooza waliwo kanisa gye bayita apostles naye nze nazaalibwa mu buzaalibwa ne mubuuza nti wali osomyeko ku Bible nasomako kati nnyo naye nga mutamiivu ne ŋŋamba lwaki onywa omwenge guno gwomanyi nti gukola nga era bw'oli n'agamba nandyegombe nnyo okuyiga Bible naye nga olaba nti mutamiivu munne yabali amusinga okuba omutamiivu bwe baali ababiri n'amugamba jangu tugende oyawakanya ebyakubuulira temuli magezi era ne bagenda kubanga ekyo kye baasalawo obusazi naye nga kisoboka bulungi okukirekayo kyova tugamba wano nti tokkirizanga kutambulira mu kkubo eri ababi abasazeewo obubi oba abasazeewo okukola obubi tetutambulira mu kkubo eryo kale kyandibadde kirungi okubanga nti tugoberera ebigambo Mukama byatugambye wano atugamba nti okukola obubi tuba tusazeewo ffe bennyini tuba tukisazeewo ne tukiteekawo n'omukono nti tukikole bwe kityo kuba enjaga teyinza kubuukira mu buukezi ogw'osalawo nti nze nja kuginywa kubanga ogisuubira nti ejja kuwa amagezi geterina otyo mu Bayibuli muno mulimu ebintu ebingi ebyokulabirako mu ebiri bingi singa otunula mu kitabo singa osomako mu kitabo ekya kye tuyita ekyaluberyeberi essuula eya 39 osangamu omusajja oba omuvubuka gwe bayita Yozefu yali mu famire gye yalimu abazadde ate ne baagalako omwana omu ennyo okusinga abaana abalala ekyo kyavaamu obuzibu kakati tetwandikoze bwe tutyo nti ate bwe tuba twagala abaana ate ne tukola ki ne tuba nga tubaawula era mu kubaawula ono bwe baawa Yozefu okutwalira banne emmere kakati bano kyoba bagamba nti sekalootera wuuyo ne bagamba tumutte naye omu ku baganda baabwe ayitibwa Reubeni n'agamba tetumutta musaayi gwe kuba kufe wabula tugende tumusuule mu bunnya kakati ne bagenda awali ekinnya ne bamusuulamu ebinnya ebyo mu Luzungu bakiyita sistani wali ebinnya bye baazimbanga ku makubo bweri nti ya ddungu mubeeramu amazzi nga kibikkeko bulungi kakati bano abatambuze basobola okusenamu amazzi ne banywesa ensolo zaabwe nabo ne banywa naye ekyo kyali kyayonooneka nga kikalu ne bamusuulamu ate laba bwe batuula awo wennyini ne batandika ate okulya emmere gye yaleese ate nga basazeewo okumusuula omwo naye baali bakyalya ne balaba abasuubuzi nga bayita kakati Yuda omu ku bo n'agamba nti mumanyi tetumuleka muno kufa kuba ensolo bwe zinaamulya omusaayi bijja kusigala kufe naye tumuguze abo abasuubuzi ne batunda muganda waabwe mu ngeri eyo kakati olaba nti baali boogeraganya abamu nga balinga abalinamu okwagala okumuwonya kakati nga Yuda agamba nti kakati bw'alirabika tuli muzaayo eri kitaffe mu ngeri ng'eyo kuba baamanya nti kitaawe yali amwagala nnyo ne bamutunda naye ng'ate musaayi gwa mu nju kyova weewuunye kitegeeza ate mu nju muyinza otegeeragana ne mukola ki ne mukkirizaganya ku kibi kati abaana bakkirizaganya ku kibi ekyengeri eyo munnaabwe ne bamutunda ne batunda Yozefu mu ngeri eyo kakati ebyo ekyokulabirako ng'ekyo olaba nti kyavaamu obuzibu bungi nnyo tetusaanye kuba nti tukola ki tukkiriza nga tukkirizaganya mu kintu ekikyamu tube nga tutambula bulungi tuleme kukkirizaganya mu ngeri eyo wabula tusobole okukkirizaganya mu ngeri ennungi nga tulina omwoyo gwa Katonda bw'ogenda mu ssuula eya 27 eya lubereberye tulinamu omwami ayitibwa Isaka yalina mukyala we ayitibwa Rebeka nabo baazaala omwana baazaala Esawu ne bazaala ne Yakobo naye omusajja ono bw'akaddiwa n'ayagala awe Esawu obusika naye bwe yali ng'ayogera ne Esawu ate kakati maama w'abaana bano ng'awulira ng'ate ono ayagala nnyo Yakobo kyova agamba Yakobo nti owulire muganda wo bagenda kumuwa busika agambye agenda amunoonyezeeyo ku nnyama naye gwe genda oleete genda eri mu faamu oleete kakati jjukira ensolo gy'agenza okuleeta tagisabye yali ya Isaka kakati omukyala n'abirongoosa bulungi n'abiwa mutabani we n'agamba mutwalire ne batoola
eddiba eryoyoera bamuteekako n'engoye za Esawu kubanga ono yali azibya amaaso ng'akaddiye nnyo. Mwamukwateko bwamukwatako awulire alowooze nti Esawu ne bwawunyiza engoye awunyize Esawu. Kyetugamba kiki obufere tebutandise leero. Kakati obufere bwabeera mu maka wakati wennyini wakati w'omusajja n'omukyala n'abaana be bazaalira abataaliva ku mabbali. Kakati ng'obufere buli mu nju era ebyavaamu tubimanyi. Omwami bwe yalya ng'abalowooza nti awa Esawu mukisa nga gwa Yakobo. Kakati ne mu Bayibuli mulimu ebintu eby'ekika ekyo bye baatuwandiikira okusobola okuyigirako. Kyova gamba nti tetutegeeragananga mu kibi, tetukkirizanga newankubadde nga oli muzaddewo newankubadde nga mugandawo oli awo nabo ku mabbali bwe batyo. Naye kino tegeera nti n'ewaka wennyini wayinza okubaawo ekibi ng'abeeka bennyini bakugamba mutegeeragane mu kibi. Era olaba wano mu maka gano baali bantu nga bali awo naye ng'omukyala alina gw'ayagala. Ne batoola obubi ate ne bakola obubi kubanga yali ayagala ono okuba omusika. Bwe batyo ne bakola bwe batyo. Tulaba nti Yakobo kakati era bwe yamala n'adduka muganda we Esawu n'agenda ng'amudduka nti ajja kumutta. Lwakuba nti ate Esawu yalina omutima omulungi nti kakati bagamba nti tusisinkane ne basisinkana. Naye era mu kujja okusinkana ojja kulaba nti Yakobo yali atya ng'alowooza nti ayinza omwefuulira. Naye tuteekwa okutegeera bulungi nti tetutegeeragananga mu bubi kubanga obubi si bulungi. Kyova wano atukubiriza n'agamba nti mwana wange abalina ebibi bwe bakusendasenda tokkirizanga kubanga abalina ebibi basendasenda busense tebajja n'amaanyi. Ayogera ekintu nga kiringa ekirungi naye nga kirimu obuzibu bwakyo. Kakati tuteekwa okumanya nti tuli ba Katonda tusobole okutambula obulungi. Singa ogenda mu kitabo kya Samwiri ekyokubiri essula y'e16 waliwo omusajja gwe tusomako ayitibwa Abusalomu, yali mwana wa Dawudi. Abusalomu yaweebwa amagezi nga ye ayagala kufuuka kabaka, naye yaweebwa amagezi ng'ayagala okufuuka okulya obwakabaka. N'afunayo omusajja gwe baali bamuyita Ekisofeeri. Ekisofeeri yali muweereza naye n'awa Abusalomu amagezi ng'amugamba nti kati omanyi wowe ng'oyagala okukulembeze genda owase muka kitaawo. Kakati jjukira n'aba maama we. Naye amugamba nti agenda awasa oyo amuzaalemu n'omwana asobole okuba kabaka. Kakati ng'alowooza nti obwakabaka waba oyagala entebe ate kakati oteekwa kutwala maama we mu ngeri ng'eyo. Kakati Ekisofeeri yali muweereza ate naye ng'alaba muntu mukulu ate yawa omuvubuka amagezi amakyamu nga bw'ati wamugamba. Ono omuvubuka n'alowooza nti kyamagezi bw'ati bwe yalowooza naye nga tekyali kyamagezi mu kukola mu ngeri ng'eyo kubanga yali ali mu kulowooza mu bya bukulembeze. Kakati n'atwala muka kitaawe. Era ojja kulaba nti Ekisofeeri bw'amala okugamba ojja kulaba nti Ekisofeeri bw'amala okumugamba ekyo era ono bw'atyo bwe yakola naye nga tekyali kirungi. Atugamba tetukkirizaganyanga mu bibi, tuteweere beegendereza kubanga mu Bayibuli mulimu ebintu ebyokulabirako bingi. Singa osoma ojja kulaba nti bwe tugenda mu kitabo kya Bassekabaka ekisooka essuula esooka bw'osoma mulimu omusajja gwe bayita Adoniya. Adoniya yali muvubuka naye Adoniya naye yayita mu maama we mwennyini omulala n'amugamba nti ayagala muka kitaawe. Kakati ono naye n'asala amagezi amuwe muka kitaawe naye ng'okutwala muka kitaawe amugamba nti okusobola okuba omukulembeze ono Adoniya okubanga yatwala obwakabaka n'obusika ateekwa okuba nga atagenda ne muka kitaawe oyo Adoniya. Kakati omukyala oyo Adoniya ono gwe yali asaba yazaala Sulemaani. Kakati n'agenda bw'atyo nga amagezi ge bamuwa okugenda okukola ekyo. Naye ate laba ayita mu muntu omukulu, yayitira ddala mu maama we ayitibwa Besuseba mu ngeri ng'eyo. Kakati tuyinza okuwuliza emisango mu ngeri ng'eyo. Kakati ono omuvubuka olw'okuba nga yali atunuulira bukulembeze ate nga bamuwadde amagezi
gakugenda mu kakitaawe. Bantu bangi abakoze ebintu eby'ekika ekyo naddala abantu abatakkiriza mu Katonda bagenze ku bantu abalala abasinza ebintu ebirala batasinza Katonda. Omugambo oyagala bugaga, sooka otte omwana wo muteeke mu musingi, okola bwoti kale sooka okole kino okole bwoti. Kakati enaku zino owulira abantu babajjamu ensigo ezimu ne bazitunda naye nga babatutte bweru nga kukola bintu birala. Abamu bakola firimuzi za movie agenda tamanyi ate bamuteeka mu ebyo mu ngeri ng'eyo. Bintu bingi ebikoleddwa ku nsi eno, naye atugambye nti tokkirizanga okuyita ng'omukubo bagamba nga nti okutwala kino nga kikyamu, nti tokkirizanga kubanga ffe tuli baana ba Katonda. Kati tuteekwa okuba nga tukola obulungi. Tulabye bulungi ebintu bino ebiri mu Bayibuli nga bituyigiriza, baatuwa bino byakuyigirako, so si kugamba nti naffe tukole bwe tutyo, nedda. Batuwa ekyokulabirako obubi obwakolebwa n'ebyabuvaamu kiki. Kakati Adoniya ojja kulaba nti yafunayo n'abavubuka banne ne bamuwaga ne bagamba nti oli w'amaanyi, ne bamutwala mu yeekaalu nti bagenda kumussaako mikono abatali Baleevi, ate ne bagenda mu yeekaalu ya Katonda. Kati ng'ayagala kuwamba buwambi bukulembeze ng'abantu bamuwaga. Lwaki? Yawuliriza. Naye ffe tuteekwa okuba abeegendereza kubanga abantu b'ensi bakugambye nti basendasenda. Kakati oyinza okulowooza nti ye kyakugambye kirungi, naye tumanye nnyo ebyawandiikibwa ne Katonda by'ayagala. Tuleme kusendebwasendebwa abantu bano ab'omu nsi oba abantu abatatya Katonda okututwala mu mbeera etawulira Katonda. N'olw'ensonga eyo ate tujja kusoma Ekyabaleevi. Ekyabaleevi genda kusomayo essula ye 18 olunya olwokusatu lugamba nti ng'ebikolwa bwe biri eby'omu nsi temukolanga bwe mutyo. Kanziremu. Nga ebikolwa bwe biri eby'omu nsi temukolanga bwe mutyo, era nga ebikolwa bwe biri eby'omu nsi, so temutambuliranga mu mateeka gaabwe. Bamala bateekawo n'amateeka mwe batambulira. Era ojja kulaba nti ensi eno bintu bingi bye tulabye, naddala abantu abali ku mikutu mulaba bulungi nti kakati waliwo ensi ezimu nga omusajja okufumbiragana n'omusajja ate kati kikolebwa mu kanisa munda. Ate ekisoofu eri yali muweereza yagamba oli okuwebaka ne maama we. Kakati ate wali n'abaweereza bagamba nti kufumbiragana kasita omusajja azitegeragana musajja muno mulala agenda kufuuka mukyalo omusajja mukolebwe mutyo, nti ate omukyala n'omukyala nabo basobola okugattibwa mu ngeri ng'eyo. Oli yegatta n'embwa nti oli ye mukyala we ba ye mwami we, ne bagatta, oba pusi mu ngeri eyo ate ne babagatta mu buweereza buno. Kakati kyova gamba nti tetutegeeragananga n'abantu balina engeri yaabwe. Kati eri eteeka waliwo ensi ezimu ze baayisa nti ate bwe baagala. Kakati baagala we bate ne bakiyisa nti kibeere bwe kityo. Naye tekyandibadde kirungi kutegeragana na nsi nga bwetegeragana. Ebintu bingi ebigenze nga bikolebwa mu nsi naye nga bikontana n'enkolagana ya Bayibuli. Tubeere beegendereza. N'olw'ensonga eyo tubeere nga tetukwatagana n'abakola bubi. Waliwo abamu nga bagenda okufumbiragana nga babagatta naye nga balina contract. Okimanyi tugenda kufumbiraganako emyezi 2, tugenda kuba bafumbo okumala emyaka 2 ate nga babagatta. Engeri ng'eyo teyeetaagisa. Kyova nva waggulu nga mbagamba era mbeegayirira, mbagamba nti tufeeyo nnyo tulabe Katonda ebintu by'ayagala, tutambulire mu makubo aga Katonda, tugezeeko nnyo okulaga abantu Katonda, obulungi bwa Katonda n'ebintu by'atulagira. Abawulize bajja kuvaayo, abatawulira bajja kusigalayo. Takugamba nti bonna tugenda kubabuulira bakyuke babeere balungi, naye nga ffe tusigale nga tuli ttaala, tulimu nnyo emiti egirina ebibala ebirungi, nga bwe batulaba batendereza erinnya lya Katonda. Era tubenga n'okusaba tubasabira, naffe nga twesabira, kubanga ensi eno erimu ebintu bingi ebisobola okutusikiriza ne tubula. Tubirabyeko mu bungi kubanga kati abantu batewaana n'enyambala, ebyendya,
enjogera okutegeera ekigambo kya Katonda bonna batambulira omwo olina kugamba nti okwambala kwo tekulina buzibu kakati nayagala yeewole ekitali kyeno kakati abantu ne tubula mu ngeri eyo nga tuyigira ku bantu mu kifo ekyokuyigira ku kigambo kya Katonda naye ffe tufeeyo nnyo tuyigire ku kigambo kya Katonda katuweeyo okusaba. Ayi Mukama Katonda Kitaffe omugulu gwayinza byonna tuli wano mu maaso go nga tukusaba oti weyongerenga okuba mu kkubo lyaffe Ayi Mukama Katonda nga gwe tukulembera mu byonna ku nkomerero tusobole okuba nga bwe tutyo tulokolebwa nga tusaba byonna ku buyinza bw'omwana w'omuyeka Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Sigadde ndi Mwanga John. Mukama abawe omukisa. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba.